Enteekateeka z'ekibiina kya National Unity Platform wamu ne pulezidenti waabwe ez'okugenda mu kibuga Palisa okukola National Mobilization. Poliisi n'amagye kirabika nga bizirinywemu eggere. Jjukira nti amakya ga leero pulezidenti wa National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi wamu ne bakulembeze banne mu kibiina kino bakedde kuteekateeka abantu baabwe bannamawulire ssaako n'ebikozesebwa byonna okulumba mu kibuga Palisa. Era mu kwogera kwe pulezidenti Kyagulanyi ategeezezza abantu be bagenda okutambula nabo nti ekikulu kya byonna balina okubeera n'empisa, balina okubeera ne disipulini, buli kimu bakitambuze nga bwe kirina okubeera. N'abagamba nti mujjukire nti gye tugenda tetugenda kumenya mateeka, tugenda kukola ebyo ebikkirizibwa mu mateeka. Era n'abagamba nti gwe yenna anaamenya etteeka gye tulaga ogenda ggwa mu buzibu. Bw'atyo n'ayongera okutegeeza bannamawulire nti kamera ky'ekyokulwanyisa kye tulina, era buli wa poliisi yenna akola ekyambyone oba akola ekikyamu mu lugendo lwaffe luno mutunuzeemu kamera, kuba ky'ekyokulwanyisa kyokka kye kisigazza. Buli kasonda konna mulina okutunuzaawo kamera, buli wa poliisi yenna, buli muntu yenna mulina okutunuzaawo kamera. Wabula kirabika nti mu kwetegeka okugenda ne mu kwogera bino byonna n'amagye ga Uganda ssaako ne poliisi nabo babadde bali mu kwetegeka, era bagenze okutuuka ku mugga Ssezzibwa ng'abakuumaddembe babalindiridde n'amaanyi bangi. Abasazeeko omugga bakiise ebimotoka bya poliisi ssaako n'ebyamagye mu maaso g'olutindo lwa Ssezzibwa. Bw'atyo omukulu wa National Unity Platform agenze ku mukutu gwa Facebook n'ategeeza bannayuganda nti olugendo lwabwe olwa National Mobilization olubadde lwolekere Palisa, poliisi n'amagye kirabika bikyalulinnyemu eggere. Era n'ategeeza bannapalisa nti mwenna bannapalisa gye muli mutulinde, tujja tugenda kubatuukako essaawa yonna. Rabadab style. Ati nagwe atuwuliriza era atulaba tukutegeeza nti tova ku iTozi TV wano ku TikTok ssaako ne ku YouTube tugenda kuleetera amawulire agaddako.